Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Nkwaniza ko gwe mna Uganda ate ali wano ku KK TV. Nkutegeza nti eno ye KK TV Uganda. Safe Flow of course nze abawune nkutusako ensonga ezenjawulo. Nona ko lwalero ngobye bumale ate nkutuseko ensonga ezigenda maaso. Nkutegeza gwe mna Uganda ali wano Uganda ate nawe ali ebweru egwanga nga otulaba wano KK TV obanga oli wano ku channel yaffe ya KK TV Uganda. Twagambye ntusinzira wano ku YouTube ate ntubanga tukuweereza egwanga lyonna sako nebweru egwanga. Nkutegeza nti gwe atanaba subscribinga sawa zino subscribinga kati ate nkuwe ebyocha ebiriwo esawa zino subscribinga kati nkuweereze ekyocha esawa zino soko malo ku subscribinga kati nyiga epesa eyo eriri mu capital letter eriko ekigambo kinene ekiriko subscribe ate tubenga tugenda maaso. Webale nnyo kubanga omaze okusubscribinga gwe atanaba subscribinga nawe nyiga subscribe ate tugende maaso. Webale nnyo okusubscribinga kakati nkuleetera ate munaye waliwo olutalo lubadde lugenda maaso wano era ng'olutalo luno lukyayindira ddala maaso tetumanyi oba kirunagwa ddi. Olutalo lwa Dr. Jose Chameleone ate sako ne producer Digibawa. Olutalo luno lweyongeredde ddala maaso era tetumanyi oba binagwerawa. Jjukira nti no Digibawa yavuddeyo n'obubaka obw'enjawulo nga agamba agenda kushuwinga omuyimbi ono Dr. Jose Chameleone singa tabala nga tamusasula ssente ez'amubanja zagamba nti amubanja emiliyoni 50. Nti waba tamusasudde munaku 7 obanga waba teyetonze munaku 7 ate agenda kuba amushuwinga ng'ayita mu balooya be ab'enjawulo. Kakati ebyo si bye bindeese, ebyo mwabitegedde ebyabaddewo naye si bye bindeese kangende ku kyandeese olunaku olwaleero. Digibawa avuddeyo n'agamba nti tagenda kuddamu kulinnya mu studio singa omuyimbi ono Dr. Jose Chameleone nga bw'agamba nti yeesimbyewo ku bwa meeya oba agenda kwesimbawo ku bwa Lord Mayor singa amalaliriza bw'ati n'awangula akalulu n'abanga yeesimbyewo oba nga n'abanga ayiseewo ku bwa Lord Mayor mu kibuga Kampala atagenda kuddamu kustepinga mu studio era tagenda kuddamu kukuba ngoma yonna. Digibawa n'omumanyi producer w'amaanyi nnyo akubye ennyimba eziwerawerako era ng'ennyimba zino zikuteyo nnyo akubidde abayimbi abanene nnyo era mbadde muziwulira ennyimba ze nga bwe zitambula. Jjukira nti nno wagwa olutalo emabegako kaawo olutalo lwa Dr. Jose Chameleone ne producer ono Digibawa era ng'ebintu bikyagenda maaso nga n'amawulire ge tusembyeyo okufuna ge ga Digibawa okubanga ate agenda kushuwinga Dr. Jose Chameleone ate mu kooti ng'ayita mu balooya be ab'enjawulo okumusasula ssente ezo oba aveeyo ne apology ey'enjawulo obutasukka naku 7. Akakati Digibawa avuddeyo n'agamba nti Chameleone yali serious ku bwa Lord Mayor oba okwesimbawo ku bwa Lord Mayor naye singa gatanda Dr. Jose Chameleone bw'ati nabanga awangudde akalulu kano oba nabanga ayiseewo ku bwa Lord Mayor mu ngeri yonna nabanga ayiseewo nti bwe Digibawa alayidde ekyamazima tagenda kuddamu kustepinga mu studio kola ngoma yonna kale webale nnyo gwe muna Uganda okubanga otugoberera bulungi nnyo wano ku KK TV Uganda. Nkugamba nti Safe Flow nzaabawo ne nkutuusako ensonga bwe zityo ez'enjawulo era tubeera n'amawulire mangi amawulire agafaananako bwe gatyo ate n'amawulire agaba gaguddewo ffe tuba tugakuleetera wano ku KK TV. So kyengezaako okutegeeza nti subscribinga ate tube nga tugenda naawe maaso. Tolina kusubwa amawulire ge tuba tukuweereza olina okunyiga ekide ekyo waliwo ekide ekiri ebbali awo wali ekigambo subscribe ekide ekyo kinyige obenga ofuna notification zaffe ate tubenga tugenda maaso nga tukuwa amawulire gonna agagenda maaso wano mu Uganda n'amawulire gonna agaba gakagwawo ojja kuba ogategeera nga osinzira wano KK TV. Webale nnyo gwe muna Uganda okubanga otugoberera nkwagaliza olunaku olulungi weraba akume atakumira mpeera.